po jako akawuwo. Tetugenda kukkiriza ssente z'emyoga oba pulogulaamu y'emyoga eyonooneke. Gye buvuddeko gavumenti yavaayo n'enteekateeka ey'emyoga n'ekigendererwa ekyokulaakulanya bannayuganda mu mirimu gye bakola egy'enjawulo, era nga bangi bafuddeyo nnyo okulaba nga enteekateeka eno tebaleka mabega. Eno pulogulaamu y'emyoga terimu byabufuzi ate teyawula byabufuzi, egatta abantu bonna mu bibiina eby'enjawulo. Mu mbeera eno nga n'ebitundu ebimu ensimbi zino tezinnafunibwa olw'emitendera egirina okugobererwa, waliwo abadde bagufudde omuze nga bajja ku bantu ensimbi wakati mu kubasuubiza nti bagenda kubafunira ensimbi z'emyoga, ekireka abawera nga bafiirizibwa era ng'obuzibu babusa ku gavumenti. Njagala okutwala omukisa guno okulabula oyo yenna oba abo bonna abaagala okulemesa pulogulaamu ey'emyoga n'ekiragiro kya pulezidenti ku butale. Wano RCC wa Kampala Hudu Saini wasinzidde n'alabula abo bonna abakola okufiirawo okulemesa enteekateeka eno ey'emyoga, era nga wano wasinzidde n'ategeeza nga bwe wateekeddwawo akakiiko kabambega okulondoola ab'engalo empanvu ku nsimbi z'emyoga. Ofiisi yange yafunye information ey'enjawulo nga kigambibwa nti waliwo abamu ku bakozi ba gavumenti nga beekobaana n'abamu ku bakulembeze aba SACCOs ez'emyoga okubajjako ssente. Hudu era alabudde abo bonna abavunaanyizibwa ku SACCO nti anaakwatibwa ng'atonzeewo SACCO ey'empewo kakumujjuutuka kubanga wakusibira mu kkomera. As a government tugezaako okutema empenda abantu baffe abatalina mirimu bafuna batya oba batandikawo batya emirimu. Gavumenti erilizinga ssente ate gwe asaana okuwa abantu bano ssente, asaana okubaregisteringa osangibwe nga ate obajjako ssente, you shall be arrested. Wabula onakkaatiriza nti ssente z'emyoga gye ziri era obuwumbi obusoba mu 2 bwe bwakafulumizibwa eri SACCO ez'enjawulo. Ekyo kyo njagala basaba mmwe ng'abamawulire mutuyambe ku nsonga eyo, kubanga tubyogerako nnyo buli bukedde era nze bwembeera ku mikutu egy'enjawulo ngezaako kyogerako, naye ate nammwe mutuyambe okutunda information eno. Emyoga gye ziri, ssente ezo gye ziri, era abantu ab'enjawulo bazifuna, batandise ozifuna. Abamu abeetuddeko be balowooza nti ziriyo naye ng'abamanyi nti gye ziri bazinoonyereza era bazifuna. Mu ngeri y'emu n'agamba nti wadde basobola okuteekawo okulonda mu butale obw'enjawulo nga bwe kyalagibwa pulezidenti w'eggwanga, naye mu katale ka ssente bali ku ddembe akamanyiddwa ng'Owino okulonda tekunnaba kuteekebwawo era nga babasaba bagumiikirize, wabula nga bateekawo akakiiko akaddukanya akatale kano ak'Owino ak'ekiseera okutuusa we banaateekawo okulonda kuno. Owino erina obukulembeze obw'ekiseera bwe tumanyi nga interim committee, era okulonda mu Owino kwayimirizibwa lwa nsonga Owino munene nnyo tosobola mugeragalanya ne Nakasero oba Wandegeya. Abantu bangi tetusobola kugwamu bugwe ne tugamba nti tugenda kulonda. Bano abalwana abalemerako nti kulonda balina ebyabwe bye banoonyeza, naye ekikulu mu byonna President bye yayagala mu directive ye obutanyigiriza muntu wa bulijjo okumuteekako ensimbi nnyingi n'ebirala byonna byagiddwawo. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mu divisions ne microfinance support center nayo mugituukirire.